Minister yaweze yawaweze okukola ki? Honorable Member of Parliament yaweza abayimbi okujanga Amasomero ne mukunama nagamba abayimbi abasinga omuzadde obere wakawulaba performance zakolera mbana bo yango omutima gukubye so nawe ekiteso mu Parliament yenga gamati abayimbi abasobola okubanga ataba regulating bo baba gobebwe okuperforminga Amasomero ekitasanyusiza abayimbi balabye emboozi eno awono wetu afunidde omukulu Bafana okubadde fefe bosi ne tufunayo ne ku muntu gwe tugamba nti dalo tasobola kuyimbira abana that is Liam Voice yena gamba tina emwe muntu nulira dala mfana no muntu yesitaza abana bato babonona kagamba mulimu nabayimbi we batyo awona baba fefe bosi ye wasinzide ku nsonga za Liam Voice natugamba banange sibuli muyimbi nti atisa abana n'amasomero galonde mu kwabo be bayino okuyita Amasomero oyizo gamba Jackson ne Tash Jackson wa John tajja kikola bubinga minister we yachogera so kansale wontu wale Jackson so mulonde mu namwe kwanigwe mu to mutwale yo you know her brand. Do you think you're going to tell her era munange tokola no she's going to do it ninwajo mulaba ye kuvada abagamba actually musobola no mu briefing asubira nwajo so mugambo jamu bana mukwano bojango yambadde what that's not acceptable ndola awonno netwogera ko ne Bafana tubatambudde mu baweze wabula ye Bafana agambye ya yimba ensolo simanya zikutudde ensolo za kutudde simanya ensolo za kutudde ya ine ulimbe ensolo katonda walege wabula Bafana yatugambe I know wabula agenda woze nyimba za ziraba maziri entertaining first of all nagamba bana tuba entertaining so temusaba tugobamu wabula nayongera okubanga asaba nagamba mukwano febola about inspire these kids so just mubeko bye muteka wo bebite gamba we baba lemeso genda ku somero n'abana baba bakotogge abana bano bamayiminga nyimba z'abayimbi bano so that means mulimu ne Bafana bencha mu abana by the way so buli Bafana wababeera bongero okufubera inspire okubafana lingo obulungi ne badoka batube nyimba zijayo tubawulire you know mulimu no mwana gotwala of recent with Shiba she was saying I want to be like you when I grow up I want to actually you know so which is good I want to kwenda ne talent nacho sichibi however nsubira the better way to come out with the solution is having regulations gaba imbi bogedde can you let us know what you think should we go ahead and stop artists from going to school because they're vulgar or what how can we handle this how can we strike that balance you're right yeah. So katoka tufune reactions abayiminga tashibwaga betkomewo ana ku masomero okuyiga empisa enungi fe twabeeranga mu masomero nga batuyigiriza empisa enungi engeri gye tulina okwambalamu n'okuzina tosobola kuzina amazina ge tulaba abayimbi bano ge bazina mu masomero ate kibi nnyo waliwo ne video ze tulabye abaana bali mu nasale kati ebyo be bazina so njagala ministry ya education eveeyo eteeke guidelines ekiringa eteeka kwabo bayimbi abagenda mu masomero tetuganye mugende muyimbe naye muyimbe enyimba eziyigiriza abaana kiki kye balina okubeera ndowooza kyenyinza okugamba njagala kizza ku ssomero essomero limanye omuyimbi gwe likola ki gwe lireeta abayimbi bangi nnyo kati obutabaawe minisita kuyomba waliwo omuyimbi eyagenze eno kuba abayimbi mwana buli omu alina audience ye okitegeera mulimu abaagala kino abawagizi mulimu abaagala kino okitegeera kati essomero lyennyini lyerina okumakinga sure mbu gwe tuleeta ayisa atya abayizi bamulaba batya naye bwe liba lyo terisobodde kulaba kale ate omuyimbi aba talina musango ye aba akola mulimu gwe mbu omuyimbi aba ne audience ye okitegeera mbu oba okimanyi mbu abaagala ono era oba obalaba okitegeera mbu bamwagalako nakino nabwe kiti okitegeera mbu kyatunda ng'ogaseko n'omuziki gwe okitegeera kati ye tolina bw'omugamba mbu kibi kuba kye bagula kyatunda okitegeera kati tekiba kibi just bali abatakyagala bakomeko ku baana baabwe okitegeera parental guidance is advised because it might contain mild violence and mature situation. Minister baba yakirabyemu obuzibu nga ye simanyi munaye ye yakirabye atya but music owange personally sisuubira nti oba yesitaza kuba music gwenyimba takunama awulirizibwa omwana omuto omuntu omukulu omukadde ffenna yeman just ndowooza nti eyo point weeri awo
tinange ng'omuntu omuzadde oba omuntu agamba nti nnomirira eggwanga lyange oba kale omusomesa nti amasomero ezo parties oba performances simbi kubeerawo naye tutaddewo ki omuntu asobola okuyiga mukuba abaana bali ku ssomero kuyiga basoma music kati ffe tugenda ku masomero ago oba abayimbi abagala ku masomero ago nga abazadde oba abasomesa tebateereddewo baana platform nti omuyimbi ow'amaanyi kubanga jjukira abaana bakola nnyo kye bayita competition z'okuyimba ng'ate bageegenya abayimbi bebasasulira okulaba kati oba kuna chance ereeta omuyimbi oku ssomero mba nsuubira okuteekawo si act ey'okugamba muube emikono mukole ki act ey'okulaga nti you can perform live on instruments you can play an instrument okulaga omuyizi gwezza okuperformingira nti bino ebintu bya ddala osobola n'okuleka kyobadde osoma sciences n'ogamba kansome MDD kubanga alimu eki ekyamu oba alimu ekintu ekyaki alimu ekintu ekyenjawulo ate basobola bawera singa ja tukikyusamu nekiba edutainment nekitaba entertainment okujja nti okuba entertainment omutanze okujja neyambulira ku stage aba endulu nekola ki nevuga naye edutainment okubanga mulimu education oba nga tu-educating abantu mu bintu ebyenjawulo ozzeko okuyimbira abantu abaana n'obalaga how you make song oba performance kale n'obalaga nti nga bwe tulaba abayimbi abalala platform yaba Nigeria bagikutte nnyo ng'ate ffe tusinga actually abantu tuyimba nnyo live naawe okimanyi naye aba Nigeria batusinga okuba organized n'okumanya ebintu engeri gye babikola ki oliwo bagenda yimba mu ssomero ne bakikola nga naawe akiraba olaba nti yazze kuyimba mu ki azze kuyimba mu bayizi alina okubaako embeera gyakola ki gyateekawo so ne tutava mwene embeera kubanga abaana bagala music waabwe naye bagala music waffe naye kisinzire trend gye mba mutaddewo engeri gye muba mukyetaaga ya kyobola tulaba ebintu nga bolabu video bwafulumye mu zibaasi ng'abaana n'abaana ng'abaana Owa ijo kigenda maaso nawe. Ewedde. akatalekeka twali tukyali mu interview omeredde mu kikonde gweredde mu kikonde gwe batwalidde enkwacyo nga z'ejjibanja tubadde twogera ku mwana muwala nsuubira ye one of the most victims we have in this saga tuyina mu Winnie Nwadri tuyina mu maybe Spice Dana tuyina Spice Dana tuyina Lydia Jasmine etsa mujjamu pia pounds tojja kuvaamu then Neshiba wetugudde ku chifu waabwe actually Ensasage Yavudde ku Shiba okay basically the clip that has been making